eddembe ly'obuntu liyimiridde litya mu ggwanga lya Uganda kutomu kakanda okusinziira bw'abiraba? Nafunye ennaku onalabye Human Rights Watch ng'egamba atewali buzibu byonna biringa ebikola ki bitambula mu ngeri entuufu mu ngeri entuufu. So nno Peterson n'abawuliriza mbagamba ekintu kimu nti eddembe tebalikuwa naye wabula eddembe bali kujjako bujja. Freedom is not given but it can only be taken away from you. Kati kyekiriwo nti kati saawe na bannayuganda kye balina bajjibwako eddembe lyabwe ng'ani ali bajjako bali mu process abakulembera ate be balina okukuuma eddembe eryo cause be balina mandate to protect that freedom cause omuntu yenna azaalibwanga wa ddembe alina kyobola waliwo rights nti omuntu alina right okubeera nga mulamu alina right to food alina right to medication proper medication alina eddembe ly'okwambala obulungi alina eddembe ly'okukyusa obukulembeze nga bw'ayagala eryo ddembe lituweebwa eddembe lya bwebange naye ogenda okwekanga nga eddembe lingi wano Uganda erisinga obungi lijjibwako ffe tutunulira nno olumu eddembe lyakunyigirizibwa naye waliwo eddembe ate bbye nnyo erya medication zenagamba tewali wano ewakeera ku makya Peterson muntu wogenda buli kimu byonna byenkusomedde osobola scavenging ewalala naye eddembe ly'obuntu tolina oyinza ddijja. Okay. You can't buy freedom outside or anywhere. Tosobola kujjakwayalinga kitegeeza nti tuba tulina oba oyagala bitereere olina kulwanira wano nga bano abatukulembera nawe balabanga eddembe lyabwe lityoboolwa kye baakola balaba bo kati feno kye tukola twogera bwogezi munsiko tebagenda muze Tanzania tebagenda muze mu America bagenda wano muzeeruweero ate okumanya actually tekyalimu naddembe nze era nze ngenda neneewuunya abantu abagaa nti President Museveni yayagala okulwanirira eddembe nedda. President Museveni ye nga ye yayina mission ye ne vision yakulembera Uganda oba kyali badde ki oba yandibadde obote oba sobote President Museveni yalina okugenda okuyeekera oba oyagala oba toyagala kuba yakikugamba nti yeegomba Uganda state naye kasita obalaba nga bali against abatuuze abaabwe ate balina okukuuma ng'omanya bano abatuuze bennyini ate be balabe ba state beyandibadde protectinga so kikulaga nti ffe nga bannayuganda twakwata akasente ne tugamba munaye genda obangule Sandhurst gende no mu military college weti sisuubira nti basomesayo ebintu ebiringa ebyo kati ebintu ebiringa ebyo olumu biba biyige nga byewaka nga byayigwa nti ewaka mode of operation ewaka eri bweti nti kati face ennungi the enemy is unmasked. Okay, solution kati bulijjo tulina ajiddwako akakookolo omulabe w'eddembe ly'obuntu bwekiba nti bulijjo abadde mu kakookolo kati akyeyambudde bwekiba nti eddembe ly'obuntu lyatandika okutyoboolwa ku mirembe giri paka olwaleero ng'ebyo bikyalabika giri anti kyenkugambye eddembe ly'obuntu lyatyoboolwanga naye waliwo kyetuyita intersection set sozimanyi nga tukuba set waliwo kyetuyita intersection set intersection set ogimanyi luso oyo azimanyi nnyo set erabikira buli wamu okuba bwoti kati kano akaba wakati okuba set 3 akonga naye nga ko buli wamu weekali twakubanga bolo ziwezi eyo intersection yeba wakati eno neyingira mweno kati akatundu atuwuliriza akali awo wakati yeyo intersection set kakati oliba eddembe ly'obuntu lityoboddwa ebbanga lyonna sooka twebuze intersection set abaddaani gw'omumanyi ye oba nedda mumanyi sebo naawe era mumanyi n'ali simumanyi n'ali eyamumanyi nedda nze simumanyi
tutandike ku mulembe gwa Amini ani yalabikirawo Tom Kakande ani ali awo mu intersection nze njagala omuntu muterewo ku mulembe gwa Amini ani yalabikiramuko Amini yaliwo Obote yaliwo ne Muzeeyi Museveni yaliwo Amini n'avaawo netusigalawo nani netusigalawo n'Obote Muzeeyi Museveni yaliwo ne Batito Okello Lutwa baaliwo awo Obote n'avaawo n'asigalawo Tito Okello Lutwa n'asigalawo President Museveni Tito Okello n'avaawo nenga awo nawo n'eddembe ly'omuntu likola ki otunnyonnyole yali mu intersection kati ani asigaddewo ani asigaddewo ewa kugambye nkubalidde abantu nti okuva eri actually nemuka before even Amini President Museveni yaliwo mu nkagamu era Uganda is at peace eddembe lyebadde efunafunako kuba yali mu intersection yali alitabangula kati yali mu power lyalinyirirwa kuva dderi naye otandika okunoonya bwoti anga tulina akakiiko kalamba Human Rights Commission olwaliro kubigenda maaso tekalina mbeera gye kataddewo kagambye buli kimu kitambula nga ekirina otambula kitambula nga bwe lwakibala akakiiko genda oyogere response yaabwe buli kimu kitambula nga ekirina otambula naye ekyo kikulaga ki nze no kankubuulire ekinnuma nti ffe tulinamu nno muno mu ggwanga abaana tulina presidents ezisetingibwa in the modern era nga nfu kuba katubadde tusuubira nti awo Uganda ataawo twavaawo nti omulembe gwe tuba twavaawo kati waliwo mikwano gyange ab'e Canada be badde bagenda okuzza bonna babadde asayiramu baga abantu tusobola bazza mu nsi efaanana etya efaanana bwetyo where someone tamanyi if I reach home naye nga okutuuka kwewaka tekuli ku mulaba agenda mukola kintu naye wabula ku muntu ali mandated to protect omuntu alina omukuuma nga tomanyi nti nze wenva wano ntuuka ebyo embeera yaliwokko naye embeera eyo nze olumu waliwo ogamba keebeewo bannayuganda bazuukuke omanyi omuntu omubiri guno gonna gubaako nnyo nagamba gundi Newton's law of motion egamba when an object or the body is at rest it continues doing so unless there is an external force exerted on it nti kati ffe nga bannayuganda bano baluswa badde bavangayo nga bali ku rest bawummudde kakati eno pressure we n'abateekebwako ne baga bulijjo bya ddala abasajja baabira baddanga babitangira kubaawo okummula otegeeza ki when we were at rest buli omu alaba nti buli kimu kiri nnomo naye kati buli omu kati akifiiringa kuva kuba trade order okudda ku buli mulimu eno omulimu gwe bakugoba nneme okugoba woosula ku mulimu gwo kanso we kugoba kanso actually tojja gandi bangobye Kampala kanzirukire Masaka wonna babagoba wonna abagoba naye nga abagoba tabasetingiddewo kiki kye balina kukola kyekisooka era byonna actually kudenyinga muntu rights to earn eddembe ly'okubeerawo okufuna akasente okulabirira ababe kakati buli omu akifiiringa ate ekyennaku nabo bennyini ababikola babifiiringa ate amabaala gaabwe gakyajjula andi buli bafunanga akasente nga bakola mabaala ate bano abakola eno bebaweza akasente ne bayingira mu mabaala kati gonna makalu tumalirize kinagami Good Morning Radio 4 tampadde linnya lye onkoze bubi nnyo njagala olimpe nga maze okusoma message yeno bobanga okyawuliriza gambi Good Morning Radio 4 nze kyembuuza n'okuvuma abantu abakulu mu ggwanga nga President Museveni nga President First Lady General Muhoozi nalyo ddembe ly'abuntu semateeka lyegaba kakati awo Kakande nga talinajjamu awo nange kanzijewo awo agambye nti nakyo ddembe ly'abuntu okuvuma n'okuvvoola okutyoboola n'okuweebuula eyaffe Kakande ajja kunjulira kozi tugambye tubaddewo ebbanga lyonna tubadde nga tuwaba elders ekitiibwa
Mwami Museveni ne bwoba tukanya naye wabawo ebigambo byotayisa mukamwa. A president is a president. Nyatera mwe bamwe bakyuse. No, listen, a president is a president. Generation nene eriwo olwaliro ne ya hybrid. Tefunye kadde kubangulwa. Onfunye abantu balina okubangulwa ne bamanya we babalina okukoma. Olwaliro tukkirize Mwami Museveni baganda baffe bamuwadde legitimacy. Amasiga asatu bagakoze eki bagakakasizza. Kati kiba kiraga nti programu zonna eza General Kaguta Museveni omuli PDM omuli kife tulino zirondoola. Onfuna twakkiriza nti emyaka emeka emyaka 5 ne kati go olwaleero era bintu byesikkiriziganya bera nze my point of departure nyatewa bwakwata kuba n'abavuma n'okuvoola abantu ate nga muveyo nga mugamba eryo alinyirira eddembe ly'obuntu. When I was still in NUP bwe nali nkyali mu NUP era ensonga ezo nazirweyizinganga mu bakulu ekyo baba bwe bali bananjulira nazirweyizinganga ne ngamba wano ekkubo lye tukutte eryokuba nti tuvuma tukola tuti fu naawe kigenda tuka ekiseera bataninga against you nawe bakole ki bakuvume. So that couch eyokulaba nti okukuba musango munene onfulira olwaliro wekitibwa Lukwagali emabuuso njagala ombulire ddirwe wali olabye akatambi nga alengeza Mwami Museveni nga amulengeza bino tuve ku ebyokujeregerera neŋŋamba okulengeza olwaliro ekiriwo nti olwaliro omwana ku internet ateeka ekifaananyi ekya President Museveni n'akiteeka wano n'akubako eggambo n'ogamba neddala mu butuufu ono yadde ndi mulwanyizi wa ddembe ly'abuntu. Omusajja bw'anyiiga bw'ati n'amuteeka mu basement mutaase ntya. Kati waliwo ekigambo kimu waliwo okuvuma fe waliwo kyetukola tukiyita criticizing era ndowooza byonna ebibaddewo wano tewali kigambo kyoyinza kugamba muntu nti yanvumye ekigambo bwe kiti era waba akutwala kati nanze nga bantu tutte enkozi kubagamba kwogera mazima gegayinza okuntwaza naye okuŋŋamba nti wanvumye navumye ekigambo ki mazima kigoyogedde olwaleero ago nti mu intersection set omusajja okuva eri intersection set yeno bannange ate ekyo twakita mugundi emakerere twali tusoma Dr. Kiswa tusoma sasa bayita critical thinking kyokwata ekintu n'okirowooza nnyo n'ogamba naye kino kiba kyaliwo ani yakikola ki ono nga yalabikira wano n'alabikira wano ate embeera y'emu ekyali wano kitegeeza ono yateekangawo embeera eri ambuliriza fe ku FDC yarwaninganga nga iPod actually teyina sente gyegiwa ekyo kimanyi naye nga sente ziva ate era mu bano ba MP sente gye zaavanga ne bafujjirira ekibiina n'abayambi abalala elsewhere. Kati wano baleeta speed kati ne ba personalizinga nnyo ekibiina bino byonjogera kati ge mazima ne ba personalizing ekibiina wo personalizing ekibiina n'omuntu oyanditaddemu ssente atuuka n'agamba kyagundi political party yonna kasitogi personalizing oli atuuka n'agamba kyagundi kati wetuuka mu kattu ng'omuntu ssente alaba waaba aziteekayo aziwa muntu so si party. Dr. Besigye kye yakola 2012 n'agamba nvudde mu administration yaki ya FDC nze kanzire ebbali kyekibiina kakigende muki kakigende mu maaso naye wano we mutuukanga NUP nga yakwatanga n'eraga nti kati iPod saawa eno yeringa eteeka sente mu bibiina kuba sente ebweru President Museveni alina ekintu eki ateekawo embeera yonna ofukamire otuuke ku kyakwetaazaako kati embeera yagiteekawo nasaawo embeerayo anti-money n'akola biki byonna kuba zino political parties ziba ne sente zizijja ebweru ne ziyimirawo sovereignty act eyo kati ye ng'akunoonya nti gwe nga NUP ojja kutuuka mu mbeera nga tulina sente zisobola kuyimirizaawo sovereignty kitegeeza nti yakugira abantu abalala okufujjirira political parties naga abaagala tabangula ki gwanga unlike edda nti omuntu yabeeranga eyo n'agamba kozi ya NUP nyumira
nange mpulira kyendiko ng'oba ali Netherland oba ali mu America oba ali Belgium n'abakukaweereza n'agamba nze ku musaala gwange njanga kutemangako akasente bwe kati kagende kayambe pate eno ne activity zaayo nga si kugamba nti kagiyamba genda kuyeekera yes kuba political party yonna Peterson etwala sente nyingi okuddukanya ekyo omuntu aba takimanyi etwala sente nyingi nti ojja kwekanganga you need to be everywhere in the country oyina obeera eggulu ekasese mobilization yesinga okutwala ki sente kati mucho President Museveni n'azisiba nupu noyesanga ng'oli mukattu ng'olina kufukamirira ye either olina kuggalawo oba ofukamirire ye oyingire iPod ate bye bye nakugamba nti bo bano bye bayogera yasooka n'asirika bw'ati n'akuleka ggwe neweetetye eggula n'amanaga nja mukwatira wali muleka dduke tujja musanga wali mu masaŋŋanzira kati senga tebabyogera bino kulya bigambo byabwe bandibadde tetuli wano bandibadde boogeranga iPod nga tebalaga nti kiki kibi nnyo nnyo kuba kati gwe omuntu jjajja wange ali emasajja eri ne bakwano banga abali mawokoteri lukango wansi wawulira nti omusajja ate yavumirira ekintu ate yayagala kiyingirooza kifaananyi kikyafu nti eri malya ga ssente kugabana bugabanyi kunywa caayi nakwe kubya ebifaananyi kati naawe kyogenda okukola olwaleero bwe baba nga ddala baasabye era bawandiise okusinziira ku bakulu abavunaanyizibwa ku iPod ate baŋŋambye nno baŋŋambye nti President yalina okusaba alina okujja okusayininga of course kakati neddeyo yonna mbeera bagiteekamu of course bwe kiri kati what we are waiting for Kyagulanyi onajja osayininge bulijjo wali wadduka agamba eddembe tewali kubanga amateeka ga iPod gagamba nti president w'ekibiina ow'okuntikko yalina okuteeka omukono ku ndagaano ekibiina gye gikola ne iPod nakkiriza nti ddala tukkiriza okugoberera amateeka ga iPod n'ebi byonna omusingi kwetambulira n'ateekako omukono gwe wagamba nga beekubya bifaananyi kati bagenda okukuba ebifaananyi ng'oteekako omukono politics muzibu kyobola bagamba mu politics tokozesanga short term strategy budde bonna ekuyuwayo kati gwe watuuka n'ogamba bali abali eri baagala se kati gwe basigweza oyagala ate nga ffenna tukimanyi mu activity gwe walaga nti oli mu activism teweetaaga sente naye nga ffenna tukimanyi tosobola kuggusa activity yonna without money ogenda giggusaawa gwe okimanyi kakubeere kwekalakaasa bagula kugula ensi endala ebweru gwoza President Museveni lwaki agaaka nsibe wano nsibe wali nsibe wali omusajja ayinza okwata ssente n'aziwa muno n'agenda n'aziwa abaana ba booda wa booda amanya nti lunaku nkola omutwalo ogwo gumu n'amuwa ejeegi n'aganja ennaku 10 si gye emitwalo 5 ne kino kirekawa NUP nze nganzi wenjiraba tekinneewuunyisa ekyo kyakoleddwa okujjako ali eyo wansi nenze nabalabanga we balaga kutuka kufukamira balina okufukamira kakati babafunziza kye nakugamba nti politics yeetaaga bafutu soja n'abazanyisa obwongo politics yeetaaga bafutu soja n'abazanyisa obwongo kati gwe kasita walaga nti abalina obwongo tebalina makulu mu struggle obeegobyeko abasobola okutuula ne batembeeta ensonga n'okulowooza strategy omanyi strategy nti omusajja kubaga nti omusajja atuteereddewo eno hado tugibuuka tutya obwongo ne bu brainstorming awo ne batetenkanya gwe n'obalaga nti tebalina makulu kakati n'ali mu nuupu nga mugezi yafuuka musiru okusigaza kaadi okugeza ngaani bangi ng'obalaba nti naga nti omugezi alina kuba oli n'afuuka musiru naye ng'ate ekibiina ky'obufuzi kyandibadde league of brains kutetenkanya ne tulowooza nti kati omusajja atuleetera tteeka nti yaba alina okulonda loopu tubuuseewo tutya tuzannyeewo tutya ekisooka the mistake Nup did bakkiriza ne batandika ozinira ku kadodi k'omusajja nga yasetinga pace
kwe tutambulira ne activities ebyobufuzi kuva mu 2021 era nali wano ne muganda wange kungu ne mugamba kungu omusajja ali mutusetingira tone of dance tituzine ku tune eno unlike before fe twamutuninga nga fe tuleta nga government inakuyebera ku defending side kati sawe eno omusajja yateekawo kino n'ateekawo kino iPod n'ateekawo teekability n'aganga buli dakiika muba mu defendinga ate ekintu ekibi n'obeera olwana lutalo kibi nnyo okubeera ku defensive side neguba mupiira osamba oli ku defense budde bonna okola ensobi ne bakuteeba oyina kulumba buli kaseera kati omusajja atuuka time ebyobufuzi nga yatulumba nekyatwavaawa ekyatuleeta okujjaawo kuddira kulowooza nti vuma temulina kye mutugamba tebutulabisa simana tubalabise kyogamba ab'amasuuti oluzungu ne basirika ne bagaa kati futu soja tulage kati balidde futu soja bamugayiza bati sikyabalaba nnyo nga bambadde ovulo ate omusajja yakugamba mu the master of violence oyinza omuleetako violence amugayiza bwati n'okwogera obwogezi nti ndi futu soja n'omuyita gwe adduka neyekweka lulinda balabanga nnyo nga bambadde ennyota ovulo nga ziriko nnyota emyufu oyinza ogira ffe twabatunuulire tugamba mulimu kwepika mwe mwamanya nti tebijja kuwangaala nnyo nakitegeera nti short term strategy kubanga Peterson nkubuuziza ekibuuzo kimu waliwo kababeere bano ba President Museveni nze ngereza nnyo ku President Museveni olw'ensonga nsomye nnyo ebitabo bye ate revolution ye njitunuulidde nnyo era babaawo abantu abasinga okumanya President Museveni ndi omu ku bo ekyo kyo nkyenyumirizaamu am the person who can see neŋŋamba katikati nga wonoolaba ebbaluwa Sale gye yawandiise nga wandiikira CDF oyo si General Sale yawandiise ani yawandiise oyo General Museveni I know him kozi yabadde amugamba ki yabadde amugamba nti operation ayina okutegeeza ko Justice Minister yani Norbert Mao ayina mu briefinga ku buli kigenda mu maaso so that wabaawo balance wakati weno side y'aba civilian neno omuliro gususse nga kikutegeeza nti omuliro gususse nakimunnyonnyola yawandijjukira nga ali brief but that statement nze engeri gye manyi President Museveni ye yagigambye ono agiweeri lwaki atabayita mwoli onamutya lwaki tagiwandika direct no omanyi nze nakugamba ekigambo kimu ono ate era nga si kyagundi enengeri ekyogerwa omwana alabika awulira nnyo anko okusinga taata being that daddy was busy couldn't get time to bond with the son yabanga busy throughout the life kati ate anko nga afuna obudde bungi kati attachment y'omwana nze nga psychologist njiraba nti nene nnyo attachment ku anko okusinga ku taata ekyo bibaawo ne mu bulamu obwaffe bwa bulijjo omwana wo musanga nga ayagala nnyo oli anko we okusinga ggwe ng'era muwulira that's what we call attachments nga gwe ate kati gwe owulira ng'oli detached tugiyita detached boundary ng'olaba tosobola ku associatinga kana gundi Peterson oyo mwana mutegeeza akole bwati ne bwati ng'amanyi nti gwe Peterson there is the way you can address it atajja kuwulira okusingaani okusinga yeso ekyo tekinewunyisa nze nga psychologist because I know it happens in all families kibaawo so naye kati kyenkuzaako emabega nti nze wenasoma President Museveni ne mutegeera yenna bano tebamutegeera bagenda ate obanga ogenda okuvuganya omuntu oba okuwakanya omuntu olina omutegeera ennyo nti nze President Museveni newatunula butunuzi bwati mmanya kyalowooza nemanya nti kati anyiize kati ekiddako si muntu kati mukakkamu President Museveni because why I devote a lot of time okulaba speeches okusoma byawandiise buli kimu sikugamba nti era nze baŋŋamba nnyo naye gwobeera owuliriza Museveni
banayo yagala omusajja oyo ne mugamba ngo kitwale nti mwagala ekitegeeza embeera gye yataddewo yeyakasse n'okuwaliriza NUP okuddamu okusaba yegatte mu iPod. Anti kaakati gwe kiki kyolowooza nga mulina bafuuti sojja mulwanyisa omuntu omugezi abandi mu counterlinze mwabalaga tebalina makulu tebategeera so omuntu ayinza okukola ensobi ate ono kyabasingako nti ensobi Peterson ogikola nanga Peterson yesi yakoze ensobi ete naye mulungi mu kino noweyinga ensobi nga akamuleke nti kati oli alidde obukadde 5 ng'otandika kumala mu kitiibwa kye tikale yabilidde 5 naye ayina kyasobola okunyambako ekisinga obukadde ebimeka ebitaano. That's how struggles are. Revolution wezibeera n'aba President Museveni mu nsiko wabangayo ababakolanga ebintu ne baga musajja n'alya ssente z'olutalo zebanaga naye owaayi tuyinza omukwata wano naye ate mulungi mu kiri n'amwesonyiwa n'amunenyeza eno naye kati gwe buli muntu gw'okuba omukubye ozze ku mpuuga bagundi bedda kati bano bamuwanga kivumbi abasigalawo babeera isolated nabeera batuuka time ne bagaasa tujja kuleeta magezi gaffe bannambooze ne basirika buki busirisi naye nga ate struggle yonna yeetaagamu byonna yeetaagamu abagezi n'abo balinanga political wing ne armed wing. Ennaku zino ndaba nnyo omukulu ono mu NDP Engineer Richard Ssebamala agamba nti obuteegatta opposition buvudde ku NUP okwawula yawulamu abantu era kyekimu ku byongedde okukubisa opposition mu by-elections ezizazibaawo. Batuuka ne balaga nti bo be ba-sovereignty bebokka be basembayo mbabala tebalina kye batugamba ne bakuba buli kibiina ekirala so FDC nedda ogirabe eyo yamanyanga nti DP y'amaanyi wanaawo neerekawo nerekawo negirekere etwale nebbo bajja balaga nti tugende buli omu kuva ku bakansala nobagamba naye bannaaye mmwe engeri gye balondamu abantu bano nga si ntuufu the way you select leaders ti omuntu asobola kubeera eri omubuuza bibuuzo ki era obupimira ku yardstick kinti ono yasinga ono si yasinga ate balimba tisimala tugenda ku ground simala alina amaanyi ku ground gwe tuwano babuuzamu abantu basatu when did you come mutambudde ta Uganda yonna ne mmanya ground kyegamba era mwakozesa yardstick ky'okutegeera nti Peterson alina amaanyi ku ground mwalonda mutya luli nga balina structure nga tebalina structures kyawulikika but emyaka 5 forming the structures lwaki structures ezo size zironda abakulembeze kati abantu abalina okukulembera nabo bali demotivated olw'ensonga baatuka ne balaba nti naye nkolera kati nze kankuwa example mmanya abakolera ekibiina ekyo kiriwa ekya NUP nze sesimbawo kana akalulu naye natunuulyanga nali political observer nga bakola nga 5 years babadde dead nga bakola balina ebitabo bakola badde eri naye baatuuka okuwa kaadi bawa oyo sima ogenda okunoonya mbo oyo girlfriend wa gundi oli yalina sima yalina mu ku ssente kati ate gwe watulaga nti owa bayina ki bayina busobozi. Enkola y'emirimu mu kibiina kya NUP ereetedde bangi okulowooza nti NUP yennyini yeekuliriyetingiddewo abalabe abandi badde mikwano gyayo yakola self destruction okuva mu bibiina ebirala byevuganya nabyo mu 7 gwe wanvumanga n'onkuba n'abakulembeza abanga abalimu ensa n'obaleekako abantu ne babakuba kati oba oli mukati omusajja ali mu kuvulunga ompita nkutaase nali n'omukulu omu naŋŋamba what we did yaliwo amaanyi nno osooka n'ozinga emikono obalekere ekisaawe basooke bakizanyire bamale bavulunga bamagireyo bati babateeke ku ttaka mulyoke muyite mujje mugayita lesri group ategedde amaanyi ge nti naye si wa amaanyi alina bye yeetaaga nagwe ojja nti olw'okuba katonda yakuwadde favor. Politics is about strategy. Peterson si favor teinawo ekolera teinawo eyambira favor nga toyina strategy. It's short term lived
ekyo lino wananyiiga waliwo kye bayita okwagala nze kati nina positions neŋŋamba nti yes Tom Kakando ne baba banjagala nnyo sisobola kubeera president wa PFF nenfuna favorite ya manyi nti otuuka time nomanya nti I'm weak in administration but I'm good in mobilization ekyo oba tokimanyi your problem tigoddira mobilization tubeeramu okujeregerera tetubeera tolerant tuba violence kyokka ate mu administration olina okugumira buli kimu okuvumwa okukola biki stress obuteebaka okutereeza ebintu ya administration kati gwe weepima n'olaba nti tosobolawo mwene yupite biriyo tebabiraba anti kati go bakwata ekintu ne baddira favor ne bagifuula nti ye strategy twabeeranga n'abaana gundi mugezi nyoga tewali awo bugezi buliwo ate era neoba mugezi oba weetaaga abakulowooleza golooza lwaki kaabe president alina tolabanga president bagera naye alina abawe b'amagezi nga bwe kitabuka ajja kukubira Peterson esima mugambe naye wano tukozeewo tutya ABCD tutambuze bwe naye gwobeera mu bulamu gwaggwayo gwamalayo buli kimu buli omu tomwesiga kati ogenda kukola nani tuli ku radio 4 radio 7 radio 8 Peterson oba ogenda kukola nani kitegezo tuka time nga ne bali bennyini nange yandikoze nawe nange I don't dedicate kati waliwo abaana bangi ababigirwa baani nga vali mu kinu ngoba kuba kuumirawo ekintu kyandibadde kiri strong let's believe it or not the party is weakening oba baagala oba tebaagala olw'ensonga ate nga bo begende mu self destruction mood kaakati saawa eno okimanyi party yalinga kati ayogera Joero Ssenyonyi okimanyi yawona anti kati ate era naye kati era nayo malaba bamuleetedde olulumba naye bamusirise akati akasigaddewo to be sincere omuntu abadde strong kati naguno ng'ayimiridde abadde Ssenyonyi kati mbulira omulala ani ayogera Namboza ayogera ayogera ddi mulaba nnyo ku mutimbagano ng'agera ngero ezo ngero ali mu kugera ngero ayogera nsonga kati bajjayo Ssemujju nga ne tugala kati baleese George Musisi mama bajjayo Ssemujju naga tutaddeyo George Musisi excitement kati akolaki bayinza tugamba tannakola tubawe ebbanga esigirye ekyamukirawo ne Lubongo ya mulaba kale ate ye musajja atu Lubongoya kati Lubongoya yalina ate ebizibu bingi ekisooka bakuva mu pate munda yennyini emukuba nkiwulira nnyo ani amukuba bo bennyini be bamwekubira olw'ensonga leka nkunnyonnyole yabakola ki leka nkubulireko Peterson tubeere factio njagala genda mu masimu ogenda mu masimu naye njagala nkutegeeza ekintu kimu political party buli lw'ogifuula nti eri personalized ebizibu bingi ebivaawo nti gwoyagala ono yaba abeere ono gundi ono abeerewo ono abeere kino kitegeeza toyagala challenge toyagala to be challenged ate nga mbukulembeze olina okubeera challenged olina okutuula ku mmeeza nga waliwo atakuwa kitiibwa si mugamba nti takuwa kitiibwa as in respect naye nga ng'olumu ebirowoozo byo byoleta tajja kubiwa bikitiibwa naye nga ajja kulaga nti ekyo kireese naye si kikyamu naye gwe okeera ku makya ne weekuumirako abantu nga gw'osalawo nti ono abeere wano n'oli that's not political party eyo si political party era eba egenda kukuba ekigwo kubanga gwe olwo baba bagenda kulipresentinga ndowoozayo so si diversity nti bonna balowooza ki webale nnyo webalire ddala luswa okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga eddembe ly'obuntu liyimiridde litya kibuzo nga kinene twogera ku ddembe ly'obuntu mulimu ligwa mu biti muba mu miteeko egy'enjawulo twogera ku ddembe ly'obuntu eryokufuna services wonna twogera ku ddembe ly'obuntu muntu ng'asobola okuyimirira n'ayogera ensonga ze ezimuluma n'ezo ze yeebaza ku nsonga ezitali zimu eddembe ly'obuntu ku ngeri y'okukwatamu abamenyi b'amateeka n'ebirala byonna ebigwa ku
ku nsonga y'eddembe ly'obuntu gwenga Luwemba Luswa atunuulira ensonga bwe zitambula mu ggwanga eddembe ly'obuntu liyimiridde litya? Kaakati ekigambo kye bayita eddembe ly'obuntu human rights kigambo kigazi. Human rights lwaki ngamba nti kigazi kubanga eddembe ly'obuntu limanyikiddwa the right to life, eddembe lyo ku bulamu bwo oba to live, olina eddembe okubeerawo, the right to life, the right to education, okufuna okubangulwa oba nkiyite bwentyo, oyina the right to bail bwe tugenda mu nsonga za kooti n'ebirala, oyina the freedom of speech, ngeri nayo ddembe lya buntu, oyina eddembe kwekwoogera, etegete the freedom of movement, okutambula, the freedom of association, nti olina eddembe okukwatagana ne Kagogwe, okukwatagana ne association radio 4 oba okwataganya ne next media, oyina eddembe lyo, oba oliwe NUP oyina eddembe lyo likwatagana n'ONRM, oyina eddembe lyo likutwala mu eguguna weeziri. Kaakati okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda likutte akati. Violation of human rights ekutte wansi ne waggulu, naddala nga ekolebwa abo abayina obuyinza bw'eggwanga Uganda. Bwe tuddayo emabega, gavumenti ezize zityoboola eddembe ly'obuntu bukyanga Uganda oba oliawo efuna bwetwaze. Tubadde ne gavumenti ya Milton Obote, basajja baayo era nga nabo batwalira eddembe ly'obuntu balitwalira mu ngalo. Ofuna ng'abantu babamalako eddembe lyabwe ery'obwebange. Bwe bagamba nti ssaawa 48 omuntu aba alina okutubeera nti atwalibwa mu kooti nga tebabatwala, babeera mu kasitode zaabwe. Kyekiriwo wano olwaleero ti omuntu bamukwata n'amala essaawa 48 ng'ali mu kaduukulu ka poliisi. Bagamba tukyanoonyereza, fayiro tennajjula bulungi, 48 hours. Okwo kumenya mateeka. Yes. Kubanga bwe kibanga kiri mu tteeka okumenya essaawa 48 omuntu agende mu kooti. Yes. Eddembe ly'obuntu liyingiriddemu wa awo. Gobadde anti eddembe ly'obuntu litambulira n'amateeka. Esegedde abantu fa abantu amateeka ge galiwo protecting eddembe ly'obuntu. Toyina ngeri ki gyonna gy'ogaawula mu ddembe ly'abuntu. Kubanga fundamental human rights zimanyiddwa obulungi. Ezo zenna kukoze eki, zenna kunyonyodde, zonna zitambulira in line with the law. Toyina ngeri yonna gy'oyawula ddembe ly'abuntu n'amateeka. Biri biti byonna birikola ki, biri bwe biti. Kati bwe ngamba olwaleero nti essaawa 48 omuntu nga tonnatwalibwa mu kooti waba alina omusanga, lityobola ddembe lwe. The right to fair hearing. Onfunye? The right to fair hearing. Nti omuntu amaze ebbanga lyonna olwaleero judiciary eyina case backlogs, eyina emisango gyetannawoza, abantu bali mu makomera, abantu bavunda, naye nga balina eddembe lyabwe okuwulirwa. Naye bano abatemyeddeko evvuunike ye judiciary yekwasa nteyina budde. Olwaleero omuntu bamuleeta mu kooti amala ebbanga lya myaka emeka talabidde mu kulabika. Otyobola eddembe lye. Onfuna toyina ngeri yonna gy'oyawula ddembe ly'abuntu n'amateeka. Bwe tulongoosa amateeka, alwaliro ekireetedde abantu bano okulinnyirira egundi kwe kubeera nti amateeka gogamba nti gayingira mu ddembe ly'abuntu, bo ge bakozesa ge balinnyeeko. Nti senga tukufuna rule of law, senga tuba nti tulina enfuga ey'amateeka, bino byonna okulinnyirira eddembe ly'obuntu senga tebiriiwo. Bwana Kagogwe. Tegaliwo terina nfuga egoberera amateeka mu Uganda. No, enfuga egoberera amateeka eriruddawa Kagogwe. Eriruddawa. Teriiwo. Togiraba. Enfuga enkola enfuga ogambye ota?
Gogiyise enfuga egoberera amateeka. Enfuga egoberera amateeka kye tuyita rule of law. Teriiwo. Teriiwo. Okiweera nsonga ki? Okiweera bujulizi ki nti teriiwo? Kubanga lwaki nkugamba nti teriiwo. As we speak today, there are people olwaleero nga bwe twogerera eriyo abawambiddwa. Tekitegeeza nti tugoberera amateeka mu Uganda. Listen, eriyo abawambiddwa mu ngeri ki? Gobadde okimanyi nti Kagogwe olwaleero omuntu bwajja wano n'amenya bumenya n'ayingira radio funagira eyo teba nfuga efuga eyo teba nkola ey'amateeka. Mulindire ku reception wali omugambe sebo ine ebyokunnyonnyola sebo tukwetagaho ku poliisi y'egundi. Abantu ba wano bategeere baabu omuzibu basamula bategeere nti omusajja yabadde ku radio 4 yawanze era ali ku poliisi yawo bamanye. Naye as we speak today tetumanyi wa Matembe gyali. Matembo manyi gyali? Kugwe mbuuza Kagugu. Ate nze atabeera naye lwaki ombooza? Gugwe omanyi gyali? Oli munnamawulire? Bulijjo omanyi gyali gy'abeera? Kagogwe enziramu gy'oddamu ng'olingera tidda basement. Gwe bulijjo omanyi gy'abeera? Kagogwe gundi ow'ekitiibwa Matembo asula side z'eruzire. Naye bw'ogendayo gy'ali bawe yaliyo. Watuuseyoko? Nze ng'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu okusinziira ku kiriwo olwaleero n'okwekengera okubaawo olwaleero sisobola kutuukawo ssaawa zino. Naawo kati tulindeko okugamba nti tomanyi gyali. Otegedde sisobola kutuuka naye ate nedda. Naye ate bino olwaleero byenkuwa mbiraba ku mawulire nga bbaawo alajja n'agamba abasajja babuuka bakola bwe bati ne bwe bati. So enfuga ey'amateeka etambulira wamu n'eddembe ly'obuntu. Okay. Onfuna mbadde nkunnyonnyola gavumenti ezize zibangawo. Gavumenti ya Idi Amin Dada yayinanga basajja be nakati tukyabasomako mu byafaayo. Maria Mungu State Research Bureau olwaleero ebiriwo kati drone Maria Mungu bakozesanga buno obumotoka obulinga obwa Seka Kamyuka. Abasajja ba Maria Mungu bakozesanga obumotoka bubanga akaseka kamyuka kenyini kavuga. Otegedde kamotoka ki? Kati olwaleero tukyusa mbukyusa drone zeziriwo. Onfuna nebino byonna bijja singa ekiretedde okulinyirira eddembe ly'obuntu n'okweyongera ennyo. Nali wano Kagogwe era wankyazaako ne Seka Kamyuka ono. Seka Kamyuka mukwano gwo simanyi kati oba lwaki tokyamuleeta. Nenkunnyonnyola nenkugamba nti ebikola by'opposition bino ebiriwo olwaleero tugenda kufundikira nga kuliko omwadduse, tugenda kufundikira nga ffenna tukaaba. Bw'ojjukira ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye kino nkyogera kati. Kizza Besigye yeekalakaasaako ebbeeyi y'amafuta nekka, yeekalakaasaako ebbeeyi ya sukaali nekka. Bamusibye ye munnabyabufuzi akyasinze okusibwa wano ku lw'omuntu wa bulijjo kubanga Mwami Museveni abadde yamuteekako ttabo. Naye buli lwe tufuna bakomanda nga bo press conference mu babeera, Mwami Museveni tawuliriza press conference. General Muhoozi tawuliriza mu press conference. Awuliriza mu ki? General Muhoozi ne General Museveni bawuliriza muliro gwaka. Kino kiganyi tukirire ffe bwe twakolanga. Naye kati olwaleero okikola okubiriwo olwaleero ku ddembe ly'obuntu okikola okitegedde n'otambula ng'oli mu panti. Okitegedde ne banno ne mukola organization ne mutambula nga muli mu panti oluusi bwereere mulaga obutali mu mativu bwammwe. Nagamba nga batandika ebiboozibozi abo banoonyako amubaaka. Naye nga ki ekikutuusa ku ssala y'okweyambula oyite bwereere? Activist yenna bw'oteyambula ensi tekulaba. Activism gwe tukola Besigye yeyambulako. Activism atuusa obubaka. Ne Besigye gw'ogamba ekyokulabirako eyandibadde ekyokulabirako yeyambulako n'atambula bwereere. Abazungu bano olwaleero betulaba bye tukola olwaleero omuzungu akola ekyetaagisa kyonna okulaba nti atuusa message. N'ekino ekyokweyambula nedda. Okitegedde? Anti kakati gw'olaba nti nedda. Nze bwe mba ndaba nti kye kinaatuusa eddoboozi
tukikola naye olwaleero tusobola okukikola amaloboozi ne gafubutuka ndya oyo luusi wakolera General Muhoozi General Museveni yamuwadde ssente bweziti opposition bagijjewo okwogera yogera okwo twogera naye tetuteekako bikola n'ekyo okweyambula kya buswavu gwolaba nti kya buswavu naye nze bwe mbeera nga ntuusa owemmula eggwanga bwe mbeera nga nsobola okweyambula si kya bugunjufu n'entambula Kampala yenna nga ndaga obumativu nti Dr. Kiza Besigye ateebwe si kya bugunjufu Honorable Lukwago ateebwe abasibe b'ebyobufuzi bateebwe gwe n'ogamba nti si kya bugunjufu n'oteekako n'ebigambo ebigamba nti oyo akolera General Muhoozi n'oteekako n'ebigambo ebyogerwa nti oyo akolera General Museveni mmwe muzizza struggle emabega struggle banga erimu okweyambula okwo kuba kusera bantu emisana ttuku kusera bantu kutya ntuusa message struggle bali mu kweyambula nedda ekome kati otunulidde kyakweyambula kyokka kingasa kyo kubeera mu ngoye wano olwaleero nga nyigirizibwa tewaliwo makubo malala goyinza kuyitamu n'ofuna obwenkanya okunyigirizibwa ne kugwamu nga teweeyambudde bw'oba tosobola kweyambula kati mwaba tasobola kweyambula mukozeewo ki what have you done tuvumirira obutambi buno ovumirira kiki obutambula twogera bino olwaleero bye twogera wano ku radio nange kamwa kwogera bye twogera ku radio ng'aba opposition tebimala mugenda kukola ki aba opposition tebimala we need someone ayinza otukomandinga kubaka kati nze nsobola okomandinga n'okomandinga ki anti okirese kyembadde nze ng'okomandinga ki nsobola okomandinga given my experience nkomandinga bannange mukole ki lindako katono bakomandinga mukole ki listen olwaleero bwe nkowoola bannange nti bannaye tulina activism egenda mu maaso wali olunaku olw'enkya mwe mukolera state kakati n'ogamba mwe abatakolera state kiki kye mutaddewo okulaba nti embeera eno yonna yonna ekoma embeera eno yonna yonna ekola ki ekoma kuba olwaleero General Muhoozi yeeriisa nkuuli leero yempologoma gye tuyina yempologoma eriwo yeboggola bweboggola ti kagogo ssebo ogambye eki kagogo wanoddawo mu ntebe nze kyenjagala osazeemu kyekyo komandinga abantu kweyambula kudda ku nguudo njagala okimenyewo ekyo sikijjaawo ekyo sikijjaawo njagala okimenyewo bwe babeera nga omukulembeze takola bwati wuliriza gwe togamba nti abakulembeze takola bwe batyo otegedde General Museveni bwatomanyi byafaayo ebyokutwala obuyinza okola buli ekisoboka kyonna kuba kati right now tetuyina mundu naye ababulina tebeeyambulako tebereza Luwemba Lusu ali ku nguudo za Kampala atambula aleereeta bute bambuuza obadde ekintu njagala buyinza lindako kingasaakyo kavalinga private parties zange zino nga nyigirizibwa ng'abakula abakubuuza Luwemba Luswa kiki obadde ki noonya buyinza nensinga abazitera ku bwereere ngoga noonya buyinza gwe tonnalabayo bantu b'amaanyi bantu ng'omulaba kale wansa nudduzi ne zifuluma ku bwereere ne zisaturating kati nze zange nudduzi zange kazifulume for a big cause of this great nation ntambule bwereere ngafaaki otegedde kubanga ekisooka nti bwe mba sirinamu ekyokulwanyisa kyokka ye activism tulaga obutali bumativu naye bakomando olwaleero baliwo kutuuza press conference tezimala nedda otegedde press conference tezimala kisazeemu ekyo sijja kisazaamu onoonya ki nti noonya buyinza noonya bwenkanya si noonya buyinza wabula noonya bwenkanya kubanze Luwemba siri ku level enoonya buyinza balinaabo bakiwandiika ekyo siri ku level enoonya buyinza nti obwenkanya bwe bugaana mu kwogera wano bwe bugaana mu mateeka kati option esigaddewo kyawandiikibwawa no togamba nti kyawandiikibwawa ssemateeka w'eggwanga Uganda omuntu osobola okuprotestinga mu ddembe okulaga obutali mu bativu bw'omu ddembe toyina kiso nti ofumisa ono tokubye mu sirikale toprovokinze bala mu ddembe peacefully Luswa mulimu akawera kagamba nti mu ddembe osobola okweyambula peacefully nodda ku nguudo anti kakati nze nsobola anti kakati kigambo protesting otujja ku nnono kigambo protesting ennono zaffe ebyennono bidde ebbali kigambo kulaga butali bumativu okozesa embeera yonna kasita kiba nti mirembe
Ejo si mirembe omazeeko abalala eddembe lyabwe eryaki kubanga bw'obanga onoonya obwenkanya mu ddembe lyo ate olina obutayingirira ddembe ly'abalala ddembe lyange wulira kino kyenkola onoonya okufuna obwenkanya mu ddembe ly'obuntu naye ate kyokoze kiri mu kwesittaza abalala bakulaba omuli abaana abato benasisittaza okulaba anti kakati eddembe ly'obundi ate kino okikola oyinza n'okumala ebbanga nga ekibira kikutte ategedde n'otetenkanya n'omanya olira okulaga obutali bumativu ddala